ng'esigadde embala ettuuka ku Ssekukkulu Ssaabasumba essazekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere ng'asinziira ku kitebe ky'essaza e Lubaga asabye bannayuganda okulukozesa okwefumiitiriza ku Katonda. Paapa Benedicto XVI kyeyava agamba titusaanye okwetegekera amazaalibwa ga Kristo n'obwetowaze era n'obukkakkamu nga tuli beetegefu okufuna ekirabo ekitangaala essanyu n'eddembe ebyakira mu kyamagero kino. Nga yeesigama ku bubaka bwa Papa Francis omwaka oguwedde asabye abakristo okwewala n'okulwanyisa obutabanguko mu maka ku Bassekukkulu kwe tujjukirira ekitiibwa ky'amaka. Papa Francis yakkaatiriza nti obulungi bw'amazaalibwa bwakayakanira mu bikolwa ebirungi ebyokwagala. Awo nno mbasaba tukuume obutebenkevu mu maka gabeere ga ddembe ng'amaka amatukuvu ag'e Nazaaleeti. Asabye ne bannabizinensi obutakozesa kiseera kino kuwanika bbeeyi ya bintu n'ebisale by'entambula. Eky'omukisa omubi era ekyennyamiza nti mu budde buno obw'amazaalibwa obwandibadde buleetera essanyu abamu tubukozesa okwonoonera ddala okweyonoona n'okwonoona bannaffe. Tubukozesa okuseera bye tulina nga tuyimusa ebintu ne tubiseera ne tulemesa abandi agadde okugenda okulaba ku bannaabwe nga tulinnyisa emiwendo egya takisi n'entambula endala zonna. Yennyamidde olw'ekiwamba bantu obwavu n'enguzi mu bannayuganda n'asaba abantu bonna okulwanirira emirembe. Empisa mu maka zikendedde mangi temukyali. Abantu okubuzibwawo nga tumanyi mayitire gaabwe. Obwavu buyitiridde nga buleeteddwa emiwendo gy'ebintu okulinnya kumpi mu buli kintu, enguzi ate n'okukozesa obubi offices. Asibye abantu okujaguza n'obwegendereza nga bassa mu nkola ebiragiro mu kulwanyisa okukwatibwa n'okusaasaanya kw'obulwadde bwa Ebola. Twebaza Katonda nti embeera egende ekkakkana ey'Ebola era kubiriza ffenna twongere okuwuliriza abakugu n'abasawo okulaba engeri gisobola okwewalamu okufuna obulwadde bwa Ebola n'okubusiiga abalala, okufaayo ku balala abali mu bwetaavu. Mbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi awamu n'omwaka omujja ogw'essanyu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.